ekinsanyusa ekyokubiri nti Oweekitiibwa Katikiro alisaidi Kabaka wange weeru Oweekitiibwa Katikiro wenze wano kimanyi gwomu kwabadde bansabira nfune kaadi mazima ne Katikiro byazze bubi olutabaalo gye watusindika byazze bubi naye njagala ogume nga nange bwemu gume myaka etaano si mingi naye Oweekitiibwa mbadde njogerako ne muganda wange ono ekigamba osobola okummumya mu ngeri ey'enjawulo omukubagiza n'onkubagiza mbadde mpita wali ku Wankaaki awo waliwo ewali engalabi awo ku ngalabi awo waliwo kaataano ku 10 awo tebagikozesa tekaliddize tekuli kyapa nti oba kiri awo olagira ngagizino gaali reyini kuwaddayo ku lw'obulumi bwalina obwakkati bwabbombulina baga tokolaga Katikiro kuba agambye omusajja wakwana omukazi ng'amuddako ng'amugamba afutala olubadde bulungi kikulu naye muzikirize ntwala okunyolwa kwange ne meeya w'Ekawempe Latifuse Bagala tufaanagana naye njagala tugume enywera yerima eya mugume tuli wamu nammwe Uganda buli wamu nammwe nenga twakoze ogwatu basooli bajjabo twalwanye Oweekitiibwa Katikiro twagenda mu tabaalo n'ebyo ebyavuddeyo kibi oyo bwatuteekako nga tetunajja wano atuwa amateeka agafuga stage sebwano tomala galinnyawo musonga namuli haaso era mubeera olaga Maulana mugenda ku stage temwogganira nnyo ab'ebitiibwa towoggana nnyo mwe muddako kalimwetegete najja Maulana mulindeeko wangi tusinika nnyo mannyo mu maaso ga Katikiro tusinika nnyo mannyo temusikasika nnyo izo Maulana wangi Katikiro wabayita obafuuwa sente tuzigabanira wakati kati ate obwo butono basole banyawo waliwo abantu abayingidde ekivulu kino ekya kalisolisodina ku free ticket wabadde okuba ku CBS n'ofuna ticket naye sirabanga ku bibuuzo bikambu basajja bakalisoliso bye babuuza okufuna tiketi babuuza ebibuuzo ebikambu okufa oli ku 88 CBS radio y'Obwakabaka bwa Buganda amannya nze King Travel Sport Consults Limited. Omukisa gwoguno eriyo yayagala okugendako okutambula emitala w'amayanja oyagala genda kusoma kufuna bujjanjabi oba kusuubula wandyagadde okugenda mu Canada, UK, USA, Schengen, Europe, South Korea oba Japan. Kolagana ne King Travel Sport Consults bakafulu mu kukola ku visa ez'ebika byonna mu mawanga ago okukugatta n'okukolera ku bino wammanga passports okubukingira zi hoteli mw'onaasula emmotoka ez'okupangisa okufunira air tickets entuufu zennyini n'okulambuza ssembazinga wa Africa yenna. King Travel Sport Consults Limited bano bakugu bakkirizibwa Uganda Tourism Board era nga bali ku Najja Shopping Center awe Najja Nankumbi essimu eri 0200 948 701 oba noti 744 noti 47 937. King Travel Sport Consults Limited. We make your dream destination come to reality. Buganda amanya nze abe mukirikaga kuba simu obereka wangu abeera musa kawenja bonna cyangwa kawenja ali kusimu kwa simu oberenga wangu ya tiketi ya kalisoleso dina abamanyi banje bagenda kuberayo wagenda kuberayo Maulana train n'abayimbi banje ali kusimu gamalo uli oti ye barasabo anyono olisha lyo kuve nasana jagala kubera kalisoleso dina osobola okuddamu ebibuuzo bino mbuuza ekibuuzo nkiddemu Katikiro wa Buganda omumanyi Charles Peter Mayiga si kyekibuuzo nzija ku kibuuzo Katikiro wa Buganda omumanyi mumanyi sebu amanya ge ka Charles Peter Mayiga ow'ekitiibwa ekyo si kyekibuuzo omulaba mukawali bindi bw'atera okwambala mbulaba yalwala kirwadde ki ekyamaaso okyaliko mumpe wuyo osobola okubuuzaamu ekirala ebereza kirwadde ki ekimuluma kigali ndowooza yali abala nnyo ebitabo engeri gy'alyoya Katikiro is just short sighted
omulala ali kusimbera nga wangulira tiketi ya kalisolisoli nali kusimba Mchiri ali kusinga balo yebali sibu amanya ne osinzi osinzidde wano katale mmengo twagala tiketi ya kalisolisoli nga satu Friday kwa Afrikana kale buza kibuzo kitomenye ngo wangula abuka wenje omumanyi omunenenene mumanyi yasambako omupiira ne president Museveni n'amukuba penalty nzijukira bamuwa sente mmeka ulino bibuze olidaganga presenta okuzijukirana munala CDSFM beera mboyo wangulira ekibuzo ali kusimuga balo aniyo eno etiketi esembayo ono mama naka nsinzidde waneeno omukyala nsanyisa okuwuliza naye kino nakisobola njagala tiketi kalisolisolabikira ate abakazi bawaana abe beera muddamu ekibuuzo kino ewangulira etiketi ya kalisolisolina abuka wenje omumanyi abu mumanyi ayina emyaka emeka ayina ataano okigudde ayina emeka awenje ayina emyaka 87 kati mwebale nnyo mwebale 87 tosobola kuwangula ku CBS ne bwoba ofootya naye owekitiibwa Katikiro twagala okuloopera essimu zaffe MTN Airtel waliwo obuntu obwaze obupya obwokwewola essimu ebeerako application z'okwewola weewole kwikironi ate munaye banka zikola ziti Katikiro banka kasitogaggawala ate nga bwe nabadde ngenda mu palamenti mbakufuna banka baba bakuwaloni bajje bati omugagga uli otya ndi bulungi uli otya ndi bulungi ono yentadde nga bakutwala bakufunya newotuula oyagala looni ki njagala looni oyagala looni ki housing looni njagala housing awo bagikuwa bakwagala naye baba bakubanja olwekiti waliwo omugagga nsanze waliwo benaŋŋamba mutugambire kuba banka waliwo banka atudde wali emabega omugagga aliwa n'amukuba akacupa sente zaffe kati ate abamasimu bo bakolabe bati bwogendamu tugeze Airtel oba MTN n'ogenda okwewola bakusaba ekintu kino bagamba kkiriza MTN eyaccessinge contacts zo application nebaccessinga contacts omanyi kyebabala nno oba kyebabala bw'ogaana okusasula bakubiri oba maama wo oba kitaawo oba application oba bukikola owekitiibwa banaemanelenda batulimu kuba akafaananyi abe mukibi yeewola n'atasasula abakwikironi baba bakebera nolada kwikironi ne bagwa ku ssimu bagenda abe mukibi ono agaanya okusasula tomukubira takwata basooka ne bakubira abo obuwala obuli awo omanyi babuuza bwe batya ebibuuzo nga bakubye halo wangi ani ono ani ono ani ono gwani akubye nze mukasa nze kubidde ani ono nkubidde ani ono mama kyeyune omwami abe mukiri nkaaga akola ku CBS omumanyi alya wana emmere muwangala naye mukyala lwaki nga tasasula obadde oteesaaki yeewola sente zaffe ennaku nnyo emabega kuno olada kwikironi lwaki tasasula mwogereko naye namba etemugiina twayogedde naye kyovula atukubidde wajja okumuwa emmere awo mugambe tumubanja ekyo yensonga lwaki bajjamu ennamba kati bakebera mu masimu basangamu ow'ekitiibwa kati bo tebamanyi ani wakitiibwa bakuba nga balina obusuumu abe mukiyo halo onaani ani ankubidde ono mukwano gwa abe bategasula sente zaffe bana banalada kwikironi ani akubye kuno ndabako owekitiibwa oli wakitiibwa wa abe olwakitiibwa wa abe mugambe abe atuwa sente zaffe abakwikironi owaayi ani ono gwokubidde omumanyi njagala kumanya nnyo sente okusinga ani ono owaayi ani ono okubidde kabaka weebweru kabaka weebweru yalina sente za abe yalina sente zaffe kakkana kati mwemutyo bwe mufera kakkane okubidde Katikiro
Katikiro ki? Owa Buganda. Gundi. Linnya kinkakase. Charles Peter Mayiga. Kubye longo numbers. Basale banyawo tusanyuse nnyo okubanga tulina Thank you so much. Mbadde nsaba nga sinnagenda munzikirize ngende mbuze Katikiro wange kabaka wange obweru. Nina obulumi bakanda bange. Kangende maaso ga Katikiro ankwateko bukwasi. Ngume. Thank you so much. Ladies and gentlemen, Vinka in the house. Hey.